Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu ssula yaffe ey'olwaleero, wabula era nga tukyali mu kitabo kyaffe Akalya Amaggwa. Bwe twakomye, omunyumya yabadde atunyumiza ku mulenzi oba omuvubuka ono akalya amaggwa nti we yavubuka kitaawe yamuzimbira ennyumba okuliraana eyiye, era omwo akalya amaggwa mwe yabeera okumala akaseera. Awo wennyini we twakomye. Olugendo lwe okuva mu kuzaalibwa omunyumya yabadde alutubuuliddeko. Mbasaba munzikirize awo wennyini leero we tuba tuva tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula endala, essuula Kalya Amaggwa awasa. Kitange yali muzadde wa buvunaanyizibwa nnyo. Amangu ddala ng'amaze okulaba nti ntuuse mu myaka egiwasa, yatandika okusuuliza enkessi mu maka mw'ayinza okunfunira omuwala ow'okuwasa. Amaka gano yagazuula ku mutala Misindye mu Kyaggwe. Tekera bulya omuwala gwe nawasa bamuzaala Jjinja Misindye mu Kyaggwe. Kitaawe ye Ssekibombo Malookulya. Ekifo ewaali ekibanja kye waliwo olwazi olwakula ne luwola, ng'olwazi luno lwe lwatuumya ekifo kino Jjinja. Bwe mu biseera eby'edda ng'embuzi zikyali nnyingi mu Buganda, bannyina bulya bakoddomi bange bwe baazitwalanga ku ttale okuzirunda nga ku lwazi luno kwe bakubira embirigo. Mukadde wange yamala kulabagana ne musajja mukulu Ssekibombo ne beetegerezeganya bulungi nga tebannayingira mu kyama. Ekyama kino kyakuumibwa butiribiri okutuusa ku lunaku lw'okwanjula. Sisobola kukunnyonnyola bulungi nsonga taata ne munne ze baasinziirako okusiimagana, naye ndowooza era zaaliwo. Omanyi waaliwo ebintu ebyagobererwanga mu kiseera ekyo mu kunoonyeza abalenzi abawala ab'okuwasa. Abazadde baafanga nnyo ku maka omutali mize egiyinza okuddira mu baana. Amaka omwabanga emize ng'obubbi, obusezi awamu n'obutambuze geewalibwanga nnyo mu kunoonyeza abalenzi abawala ab'okuwasa. Bwe ntyo neebaza nnyo kitange kubanga yansiimira omuntu omutuufu ow'okunkuuma era eyali ava mu maka ag'ekitiibwa. Ekyama kyaffe kyasumululwa ku lunaku lwa kwanjula. Ku lunaku olwo twagenda abagenyi 10 ffekka. Bano kwaliko bannyinaze 3, ababaka b'abazadde 2, baganda bange 2 n'ab'emikwano 2. Nga tutuuse ewa mwannyina bulya gye twakolera omukolo, baatwaniriza bulungi era ne batuwa olwendo lw'amazzi n'emmwanyi. Ebyo nga biwedde, senga yayitibwa okubitebya. Senga ng'amaze okubitebya yankwasa akamuli, era olwakankwasa bw'ati omwogezi kwe kubuuza senga ekibuuzo ekyali kigamba nti, "Omwenge nnywe?" Ne senga teyali mubi kwe kwanukula nti, "Nnywa ssebo." Awo omwogezi kwe kufungiza ekkanzu mu makendegere era n'agolongotanya bulungi endeku ng'eziyomba, n'azissaamu enseke 2 n'alyoka afuka omwenge. Oluvannyuma abakulu bannyinnyonnyola nti amakulu g'okufungiza ekkanzu ng'omuntu afuka omwenge ku mukolo guno gaali nti mu Buganda omwenge gunywebwa ayambadde, bw'ate amakulu g'enseke 2 eziteekebwa mu ndeku kubeera kwagaliza ayanjuddwa kuzaala balongo. Mu kwanjula kuno mwannyina bulya ye yansalira ebintu era twasasula n'ekita ky'omwenge ekiwasa n'enkoko ebiyitibwa omutwalo, era twawaayo n'ebirabo ng'embugo n'amakanzu. Oluvannyuma eyakulira omukolo guno yantwala eri abakadde abazaala bulya okunnyanjulayo nti tewaali kintu kyonna kyali kitugaana kutwala mukyala waffe. Nategeezebwa nti bulya
baamukuuma nnyo ng'anaatera okufumbirwa, mbu bajjajjaabe baamugaana n'okusala amasaŋŋanzira, si kulwa ng'obwato bufa amagoba, anti omwenge gwali gumaze okunywebwa. Kumpi buli kaseera baamusibanga olubugo olupya era nga bamunaaza enkya n'eggulo. Kuno baagattangako n'okumusiiga omuzigo ogwamuyingira omubiri gwonna. Mbwe emmere yalyanga nfumbirire era ye nga bwe batafumba matooke waakiri bamugerekerako. Bulya yantegeeza nti ng'anaatera okufumbirwa baamwogerera ebigambo ebyamukaabya n'amaziga, mbw awo abakulu bwe baategeerera nti oyo ategeera era waakufumba, olaba tamagudde bumaguzi maaso nga bamubuulirira. Omukolo guno mbu gwakolebwa nnyina n'abakyala ab'oku kyalo banywanyi b'awaka. Bino bye bimu ku bigambo bye beeyambisa okumuvuma. Mwana gwe, ogenda okujengula n'okulengezza balamu bo nga bw'obadde otukola. Ogenda okukyaza abagenyi awaka obatunuulire butunuulizi. Ogenza obbe otuuke n'okubba evvu mu kyoto. Ogenda okutuwemula n'okutuswaza ng'olya kubala emmere. N'okigamba nga kyonna kibutika bubutisi matama nga nannyinimu abba emmamba. Lwaki ggwe otunulanga ekikami? Toyatuukiriza ssezaalawo linnya? Lwaki toyita mu luggya lwe emisana ttuku? Kiki ekinaakugaana okumulaga entumbwe n'okuliira ekikajjo mu maaso ge? Lwaki tovaawo n'oyokkera ssezaalawo minwe egyagonja? Ogenzeeyo obungeese eŋŋambo batuuke n'okukutuuma leediyo kikuŋŋaanya? Otuukeeyo ofuuke nga jaba oleme n'okuwunyako wansi? Mulabe bw'agenda okufuntira eyo olubuno ng'ekkovu eriri akatiko. Nti nze ewaffe tebanjigiriza kufumba era kyenvudde nfumba emmere esiiridde. Bamuvuma n'ebigambo bingi ebifaanana ng'ebyo. Oluvannyuma nga tumaze okufumbiriganwa, nakakasa nti bulya yafumbibwa bulungi n'ajja. Omukolo gw'okumuvuma bwe gwaggwa kwe kuleeta ekyenkya. Buli muntu omukulu n'amukolezaayo ekitole ky'ettooke ku kalagala ng'akabonero ak'omukwano omuzito. Baba baakamala omukolo guno, abaakima omugole ne batuuka. Bano be baaleeta ne kaasuze katya era baasiibayo ng'empisa y'ensi, kubanga omugole bamutwala lwaggulo. Kaasuze katya olwamutuusa ku buko beppa n'ayingizibwa butereevu mu nnyumba, era olwamutereeza mu ddiiro eyamuyingiza kwe kufuluma, teyalinda na kulamusibwa. Omwenge guno ogwa kaasuze katya bwe baamala okutwala omugole, abooluganda n'emikwano gwe baasigala banywako nga beekubagiza olw'okuviibwako omwana waabwe oyo. N'ekitanda ky'omugole ekisite baakikuulayo era ne bakifumbisa. Bakadde ba bulya baasooka kukola mukolo gwa kumusiibula mu butongole nga tebannamutwala kufumbirwa. Bwe yasooka n'atuula n'obwegendereza ku mubiri gwa kitaawe, n'alyoka adda ku gwa nnyina. Ng'atudde ku mubiri gwa nnyina, omukadde omukazi ono kwe kumugamba ebigambo eby'amakulu bino: omubiri guno gutuuleko omulundi ogusembayo, kubanga gwe gwakulera ng'okyali muto. Kaakati okuze, genda ofumbirwe era ozaale n'abaana era obalere nga nze bwe nakulera. Nze nnyoko ndi mukazi wa ssimbo wa mpisa era ndi mukozi. Sirina muntu gwe mpisaamu maaso, naawe njagala obeere bw'otyo. Mbwe ebyo ebigambo bya maama yabyogeranga abantu abaaliwo nga bwe bakulukusa amaziga olw'essanyu, ate abamu olw'ennyiike n'okusaalirwa
olw'okuviibwako munnaabwe oyo eyali agenda okufumbirwa. Bw'ekyo nga kiwedde, omugole yaleeta ensuwa y'amazzi n'ekinywa ky'enku era n'essubi erisembayo. Buli kye yaleetanga ng'akyogererako ebigambo nga bino: kino kikutwalirize nga bw'ogenda omanyiira mpola mpola, anti nze munno abadde abikuleetera ngenda kufumbirwa, wano tewakyali wange. Awo ono atandikira okunoonya enku, okukima amazzi, ng'ebyo biweddewo. Awo mbu jjajjaawe kwe kumufulumya ng'amuweese, ate kwe kumuzzaayo mu nju buto bongere okumulerako. Kino nga kiwedde kwe kumufulumya obutamuddiza ddala. Era ku olwo omuwala kwe kusuula obusubi obuteete mu mulyango. Nnyina w'omuwala kwe kulondalonda obusubi busatu busatu emirundi esatu. N'abuzingazinga era n'abwesiba ku lwebagyo. Mbu kino nga kiwedde, omugole baamutwala nga bamusitudde era nga bamubisse n'omutwe, ate nga bwe bamwetoolooza mu makubo ag'obuwunjuwunju mbw abulwe ekkubo erimuzza ewaabwe, bw'akyasobola okugumira ewa bba. Okuva awo baasibira mu kifo we twalagaanira okusisinkana ffe ab'oludda lw'omulenzi. Bwe baatuuka, omugole kwe kumukweka mu bakazi banne. Baamala kubawa nsimbi ne balyoka bamukwekula. Awo mwannyina n'amukwata ku mukono okumugaba. Omuganda agamba nti omugabi teyeeseera bwe yeesoola nga wa ntondo, nange obutakulyaza amaanyi kankunyumize ku bitono ebyaliwo ewaffe ku lunaku lwa Kasiki. Mu kiro ekyakeesa, abooluganda lwange n'emikwano baali beetalanga Namutala omunyageko ente. Nze nessa mu ddene okusiibula kitange. Bwe natuukayo, kitange yannyaniriza bulungi era nannyingiza mu nju okutandika okumbuulirira. Yambuulirira ebigambo bingi naye ng'ebikulu ebyalimu bye bino. Yankuutira obutava mu biduula by'abawoolu kubanga kati nali muntu eyali asajjakudde. Era yantegeeza nti tekiba kirungi omusajja okulwana ne mukazi we, mbu kubanga ne bw'omusinga amaanyi teri ayinza kukutenda, ate ye bw'akusinga oswala nnyo. Mbu omukazi takubwa, asunwa busunwa. Mbu ekyo kyali bwe kityo kubanga omukazi tayinza kuvaawo n'agenda awaaba nti omusajja yamusunye. Kitange era yankuutira okwambaza obulungi mukyala wange n'anyirira okumuliisa era n'okumwagalira ab'oludda lw'ewaabwe. Era yankubiriza okubassangamu ekitiibwa era n'okubawa ebyobuko. Ebigambo bya kitange ebyo nabiwuliza n'obwegendereza bungi, era bwe twamala okufumbiriganwa ne munnange nabyekuuma nnyo. Kitange yankwasa n'eddamula era n'aŋŋamba nti, mwana wange genda, kati okuze, genda olamule amaka go, nkuwadde n'omuggo guno. Neewuunya nnyo obukugu bwa jjajja ng'azaala kitange kibi tekisooka. Mu bibuuliriro ebibuulirirwa omusajja agenda okuwasa. Yayogera mu ngeri ya ssimbo, kyokka nga munda abaako ensonga gy'akkaatiriza. Yakozesanga olulimi lutandiise olw'ebuziba, ate okusinga ennyo ng'abalaamiriza bbali okwewala okuwemula. Kamma okwebutereevu omwewulirireko. Baze, ogenda kunzizaako mukazi mujja? Ab'edda baalugera nti tojooga oyisa kugulu mu nju, oba nti obusiro tebutuukirwako. Baali batuufu. Tofubutukiranga ebigambo, osookanga kukonkona ng'okoowoola bulungi, basobole okukwanukula era bakukkirize n'okuyingira. Bw'oyingiranga osoobanga mpola. Kyampisa mbi wano ewaffe okumala okulya emmere n'otambula butambuzi nga tofumbizza. Yiga okufumbya awamu n'empisa z'olujjuliro. Ng'ovudde ku lujjuliro sookanga kunaaba mu ngalo n'olyoka otambula. Tokubiranga embeekuulo ku mmere, ate era weewalanga okulya ng'oswankula. Biwulidde?
Ebigambo bye byannyamba nnyo mu bufumbo naddala engeri gye nnawasa nga ndindawule. Nga jjajjanga amaze okumbuulirira bw'atyo nakwata omuggo gwange Ddamula kitange gwe yali ankwasizza ne nkaga nga nzira ewange eyali akasiki. Abaali bazze ku kasiki bannyaniriza n'akaluulu era ne bangwa ne mu kafuba ng'akabonero k'okunjozaayoza. Zaasula zivuga nga n'abantu bwe babinuka amasejjero obudde ekkejenge. Okubinuka ate kwaddamu ne nkeera ku mbaga. Ku lunaku lw'embaga nga tutuuse mu kisenge nalamusa ku munnange Bulya, kyokka ye nga yeetunuulira bbali. Namala kumuwa ssente okumuzirula n'alyoka ayanukula. Ssente yazinzijjako bulungi ng'afukamidde era ne yeeyanza. Awo omufumbirizi kwe kutuviira atuwa ekyanya tusobole okwegazaanya obulungi. Ebyaddirira awo sijja kubikunyumiza. Wabula obudde olwali okuvaako bwe buti eddiba ne nsooba okugenda okutegeeza mwannyinaze Namuyimbwa nga bwe nnali nzizizza ogwa Naggomola, anti nnali nkubye omwana w'abandi ekiro ne mmuleetako olubale. Namuyimbwa eyatuusa ebigambo ewa ssenga w'omugole. Ssenga olwamugwa mu kutu n'asagambiza ng'akimezezza okw'enjala, anti oluwombo lwe yali asibye nze nnali ndusumuludde. Olw'okuba omulenzi n'omuwala fembi twalindawule na mbeerera, tewaali mukolo gwakolebwa, fembi baatutendereza butendereza kuba bazira. Oluvannyuma omukolo gw'okuzza omuzigo gwakolebwa. Engatto gye nnawasizaamu musonso abamu gye baayitanga Abdul nagigula shillings 13. Yali ŋŋumu nnyo eddiba n'essoole. Bwe nagitambuzanga ku lunaku lw'embaga nga bw'ekontola ebula kukwabya mutima. Engatto eno nagigula mu Badrappers Uganda Limited mu kiseera ekyo nga be bamu ku batono ennyo abaali batunda engoye empya era n'engatto. Baatundanga amasaati ga Van Housen n'engatto zi Clark. N'ekkanzu gye nawasizaamu yali ya bbeeyi nnyo, nagigula shillings 7. Kitange ye yatoola ssente ezaasinga okukola ku kuwasa kwange. Ezange ze nagattirizangako naziggya mu kupakasa nga nvuga emmwanyi. Ensabo enkomerere mu kiseera ekyo ng'egula ennusu 8 ng'ogituusizza ku kyuma. Nze eyagivuganga bansasulanga ennusu 2. Nali naakatandika okuwa omusolo mu kiseera ekyo nga tuwa omusolo gwa shillings nga 3. Zino zaazingirangamu n'oluwalo lwa Kabaka lwa shillings 10. Oluvannyuma lwalinnyisibwa ne lutuuka ku shillings 14. Eza gavumenti 1000 twawanga 3.5. Ssente zino z'olabanga entono abantu zaabalemanga n'okusasula, era omuwi w'omusolo eyalemwanga yatuukanga n'okwetwala yekka ku ggombolola ne bamusalira ekkatala lye yakolanga omwezi omulamba. Ono ekyamulokolanga kwewaayo yekka mu mikono gy'ab'obuyinza, kubanga eyalemwanga okwetwala yekka ne bamukwatira mu kiwendo ky'omusolo nga bamusiba emyezi 3. Abaali abagezi kye baavanga beewaayo okwewonya ekibambulira. Ampuliriza essuula Kalya Amaggwa awasa bw'etyo bwerabise. Mpaka omulundi omulala we tunadda n'ekisula yaffe era endala mu katabo kano kennyini Akalya Amaggwa. Mubeere bulungi, mweraba.